Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kati maja gote agenda ko mu Uganda mpya. Naye Uganda enkadiyeruka. Kati mbadde nanja ku. Anti okubugambe empya. Kati agenda ko mu mpya. Anti mbuuza. Nkadde yeno. Ati omanyi walwa kugamba enkadde uwogamba nti enkadde yeno empya yegenda kubeerawo. Egenda kufaanana ki? Kubanga kati nze waliwo ebyenjagala onyonyoreko bulungi. Nze wowe oyagala nkufollowing. Olina okumpa ekituufu. Okay. Ongamba nti enkadde yeno. Enkadde yeno. Empya yegenda kubanga eva mu ggulu oba yeno. Era yemu naye tuyegenda kuba mpya. Anti etya. Ng'ate okyali mmeeja.
olunyiza okubanza emmeja kati olaba kati kati waliwo omanyi okubuuka kitegeeza ki jump naye mu njogera y'oluyaayi bw'oba ogezaako okundimba nenkutegeera oba obuuse kati ombuuse kati twababuuse oba nkubuuse kubanga kati bw'ongamba nti ogenda kunteeka mu Uganda empya nenkubuuza egenda evaawa n'ongamba yeeno kati ate awo mba sibitegeera ndina okugamba waayi kansigale mu nkadde yange olweyo olukadde lwelumanya obusonda kubanga kati tosobola kunvuga ng'ontwala mu koona nga wali accident sooka ontereeze ndaga kiki ekyoyina kyosobola kubanga kati mwatugamba empya emyaka 5 eweddeko twasooka ntubagayo ekintu kyaffe era ne mutukiremesa twabagamba tajja layira ne mulayira ne tubagamba tajja kufuga tajja mufuga naye tetwakyagala subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma Shame Manja ly'erinnya lyange nga bw'omanyi nti kati tusemberedde okubeera ng'ate buli omu agenda okubeera ng'asulayo akalulu ke bannange okulonda kiyamba ggwe nga Munnayuganda era teweekwasa gwe anaabeera talonze so ennaku tusigazza mbale olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubeera nga nkyazizza Major wano ku Executive Media subscribinga likinga bw'omala osharinge so ndi n'omukulu Major Emma mwena gwe bulijjo tubadde tetumulaba tajja asindika babaka tuwulira nti no leero Major n'olaba ntalo olina TikTok account asirina tomanyi kitegeeza bigenda mu maaso sirina budde wa TikTok mbuulizaako ku bantu bano Major tugende mu maaso kantwala omukisa guno okusiima buli omu ali mu kutulaba nange nfunye omukisa Hajjati nankyaza nze nsiza okusanyuka bw'owulira erinnya lya Major Emma olina oddikwasaganya ne ghetto structure yes so kati wano owa ghetto tuula kkalira naawe Omunnayuganda abadde alina ebibuuzo bye bingi ku ghetto tuula kkalira mu mbeera nga tugenda mu kalulu ke tufunye Major kati mubuuza ebibuuzo byaffe byonna twemale eggoga akalulu ko mukatusaba you're protecting the gains kati omuntu ategeera atya mu protecting the gains muba mutegeeza ki nsooka okusiima okunkyaza amiina antumira na mukwano gyange abaana ba ghetto mwena gye muli mwebale nnyo okukola kyembaagalako kiri kimu nti muli bakozi ku mitendera gyonna n'embeera gyonna gye muliyitamu mugezaako n'omubeerako ate musurvivinga mu nsi muno amiina wambuuza protecting the gains le person like omuntu wa wansi akitegeera nga ki mwali mutegeeza ki okusinziira ku nze protecting the gains oba mu Luganda nkiyita okukuuma biki bye mufunye biki ebimulina mu lulimi olutuufu olwange lwentegeera simanyi ggwe naye ekintu ekyo kiraga nti Uganda gyevudde kitegeeza twali walungi naye kati we tuli bye tulabye bye tulina bwe tubukuumye byonooneka tuddayo twakola ki gye mwava kati gye twava gy'ogamba gye tunadda
singa tumba protecting the gains njagala ompeeyo komo ka summary katono ondage government ya NRM bieri mu protectinga nti mutukoledde bino so bye twagala protectinga because omuntu ayinza okubuuza ba protectinga kye kitaliiwo. Sigenda kubimenya byonna bimala. No summary just tufuneko ebyo. Ngenda kuweereza ko katono. Simanyi waba kuzaala ddi. Ngati tukalikako bajja kumbala emyaka meja. Bagenda kubala emyaka. Bayinza gankaddiye. Naye ngo 1986 ng'omukulembeze w'eggwanga nga awamba obuyinza abantu ne bamuleeta Abanayuganda twali batono nnyo enamba yaffe yali ntono twali miliyoni nga 7 oba 15 naye kati tuli miliyoni 47 kitegeeza tewaliwo mirako jaggwaawo waliwo ebintu byatuteeka ku nnamba eyo y'abantu. Ekisooka kya byonna twali tulina endwala obulwadde bwali butta abantu butta abaana okusinga kubanga enamba y'abantu weba egenda ng'eyongerako kitegeeza nti omuwendo gw'abaana guba abazaalibwa tebafa basigala nga bakola ki nga bakula ate nga bavaamu abasajja n'abakyala. Naye obudde obwo nti maama kyali kikakatikako okuzaala abaana 15 naye abaana 15 ng'abayiseemu okukula ng'abaana abo 2 kitegeeza bonna balala bakoze eki bafudde ng'olwana nnyo ozaala omwana n'afa n'oddayo n'afa okutuusa ng'ofunyeemu abo onaakola ki bona okuza. Naye katubona obudde hajja tozaala abaana bo 2 n'omanyi nti olushuwa bagenda kukola ki bagenda kukula bagenda kubeerawo. Kyova olaba nti guno omulembe mpulira mugamba omulembe Museveni omulembe Mutebi kitegeeza mulembe mutuufu kubanga guli ku mulamwa tosobola bw'obeera ku kituufu tokola ki tovaako. Then netujja ne tugenda ku nsonga y'okusoma basanga university nga teziriiwo waliwo universities oba 2 naye kati tuli universities nga 5 kitegeeza nti buli omu asobola kugenda mu university nakola ki n'asoma. Ate omukulembeze w'eggwanga n'aleeta ekibayita UPE bonna bakole ki bonna basome bangi Uganda abaana bangi bakoze ki basomye bali mu kusoma. Kati okukuuma olina okukuuma enamba y'abantu olina okukuuma amasomero gaabwe olina okukuuma enkulaakulana eri mu byenjigiriza mu by'amasannyalaze mu by'enguudo buli kimu kyonna amakolero ebyo byonna ebibaddewo tulina okubikuuma ate twongerezeeko. So kati okusinziirako ebyo ebitonotono by'otuwadde bye bimu ku byaleetesa we are protecting the gains. Yes. Mwagala mu bikuume bireme kubeera nga ate nabyo bikola ki sikugamba nti mwagala tubikuume gamba twagala tubikuume ffenna kuba byaffe ffenna ng'Abannayuganda. Yes. So kitegeeza nti muzeeyi gwe ng'omuntu okakasa nti muzeeyi alina byakoze ebimuleetera abantu okuddamu okumuwa akalulu 226 na 15. Nze bayirawe kati nze ng'omuntu naawe kyolina okumanya nga ggwe ne bwe nkubuuza kati nga tuvudde ku kamera yagamba naye musajja atukoledde n'ebintu weebiri birabika. So kati nganzi nkugamba nti nze ndaba nti muzeeyi singa kisoboka nanumuwadde emyaka gyange ye nampa yiye kubanga obusobozi alina bungi bwasobola kutwala eggwanga lino mu maaso. Osobola emyaka gyo eyange gimuwa nasigala ng'atutwalamu. So omulabi wange omulungi ali eyo otegedde protecting the gains kiki kye babeera bategeeza NRM government bwe kugamba nti
tukoma 2026 but this time round we are protecting the gains. So akalulu abantu abasinga bagenze byalo abalala buli omu yadduse gy'abeera abalala bafulumye eggwanga nti tuyinza okufunamu ko olutalo abantu ne badduka. Sinalabako omuntu adduka mu ggwanga muno kubanga kati abantu abasinga buli omu gw'ogamba agenda fulumamu baatutiisizza kati ke tukufunye ng'ate olimu ne security kiba kirungi nnyo n'otubuulira nti tugende tulonde tewali ki abantu baleme kubeera mu kutya. Kati kyenjagala kukutira bannayuganda njagala kusaba buli omu afulume ennaku z'omwezi 15 agende akuba akalulu ate tewali ekigenda kubeera mu ggwanga muno. Ekisooka kya byonna omukulembeze w'eggwanga yatuwa assurance oba yatugambye nti tewali agenda kukwata mu ddembe ly'abantu bonna. So emirimu giyesiga gitambula nnyo buli kimu kyonna ne CDF n'avaayo n'atugamba nti eddembe lyaffe tugenda kubeera nalyo ate security weeri. Amiina. Tewali ekigenda kubeerawo ate tewali akyolowoozaawo. Bino ebyokuwulira nti boogera buli omu atwala ndowooza ebeera waliwo emboozi ze twogerako nga tuli eyo ku malwa ng'abantu banywanywamu nga bakufu ne batandikako emboozi zaabwe ebiboozi kati byebitambula kati ekiboozi n'okiteekawo n'oyo n'akitwala n'omulala n'akitwala nekifuuka emboozi. So n'osanga ng'omuntu ali awo n'obwomubuuza wakijjeewo n'agamba waaye nange n'asanze nga bakyogerako. So ndowooza tuleke kweteeka mu ebyo kubanga kati buno obudde bwa ggwanga lyaffe okukyuzinga omukulembeze w'eggwanga we twagala. Ebyo ebibuuzi bireke kututeeka ku bbali. Omulamwa guli nti ennaku z'omwezi 15 tugende tunoonye omukulembeze w'eggwanga. So mu mbeera y'emu bwe sitandika kubuuza baana bo bwe bali aba ghetto mba nduddeyo nnyo mu mulimu gw'osinga okutegeera oba ennaku zino gwe weekwata bali batya ghetto kati eri etya okuva bwe mwatandika? Ghetto tenabeera bulungi. Abaana baagala obuyambi. Kyemanyi omukulembeze w'eggwanga yabakwatako kubanga baali awo nga tebamanyi kiddako. Kati ekirungi n'akyusa n'afuna program naye n'abateekako. So kati ndaba nti enkyukakyuka egenda kubeerawo ate ng'egenda mu maaso n'okutereera. Omukulembeze w'eggwanga ndowooza naffe tubadde tuwulira nga tutugamba kati abaana bawaga bagamba nti kati kino ekisanja kyaffe. Bagamba ekisanja kya President Museveni kino kyaddako kyakutereeza ghetto. Ate tolina bw'obagaana kubanga bakifiiringa nti time yaabwe. So waliwo ekintu ekibungesebwa like ebyogerwa eyo kyenjagadde nkubuuze ke nkufunye. Abantu bagamba nti ggwe ne omukulu Ddamulira bwe mwali muyingira ghetto mwagiyingira nga mufunye fiya kussa ne president mwafuna fiya ey'okubeera nti mutya nti wayinza okubaayo Bobi Wine owookubiri afubutuka mu ghetto awo n'abafuukira ekizibu. So you went to ghetto to silence them mubateekemu fiya nga muyita mu picture y'okubeera nti mulinga ababayamba so ng'ate mwe mulina kye mwagala obbainstiringamu nti enkya singa wabaayo ayagala okuloota okubanga Bobi Wine muba mukirinnyeeko nga kite kikyasoboka because ono abafuukidde ekizibu already kati temukyakyagala kihappeninge mulundi gwakubiri. Kituufu mwatya Bobi Wine kwe kuteekawo ghetto structure? Kati nedda Hajati kati olaba ekyo kiringa ekibuuzibuuzi kye tuvuddeko. Ekisooka kya byonna ndowooza ngenda kuwa example. Ghetto structure program nga programs endala za government zakola ki? Ekisookerwako kubanga kati nja kujjukizaamu waliwo program gye bayita youth livelihood na ey'abakyala. Naye
nga government bweyalaba nti waliwo abavubuka oba gurupu y'abaana etali mu kuganyirwamu mu programs ezo, so omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'ateekako programu endala esobola kukwatako oyo omwana atatuuka wa kwabo. Kati singa kiringa bwekyo ekitegeeza waliwo n'omulala yali mu youth program balyoke bagiteekeko, oba waliwo yali mu bakyala basooke bagiteekeko. Anti mwagiteekawo olwono okutandika okujja nti ayagala kwesimba kuba memba bwa parliament. Duli ne musooka ne mukiraba ng'ekinafu muba muli awo ngaze mu kifo kya mukama wammwe ne mugamba twagayaalamu nedda kujja emisinde. Nedda. Kati ghetto structure program program nga programs endala za government zijja ng'eteekako kubanga mu kikakatikako ku government okulondoola abantu baayo engeri gye balina okwekulakulanyamu. Kyansonyi nnyo okusanga nti waliwo group oba constituency emu efuna n'evaayo ate endala n'esigala emabega. So omukulembeze w'eggwanga ye ng'alabira wala yalaba nti abakyala abakutteko, abaana abakutteko, abakadde balinako, n'abavubuka we bali. Kati n'agenda n'agamba naye waliwo gurupu y'abantu gye sinaba kukwatako. Bano abaana ababeera mu ghetto babeerako batya, nsobola kubatuusako ntya engeri gy'okwekulakulanya. Kyava avaayo n'agamba nti ghetto wezifunira obukulembeze waazo nezifunira sako zaazo neziteeramu essente nezeewola kuva mu zigenda kuvaayo kubanga yasanga nti tebasobola kuva wali ne bayingira mu ofiisi n'endabika yaabwe. Kati nagezaako okulaba engeri gy'anaabatetenkanyiza. Naye nga ekigendererwa si kyekiri. Ekigendererwa ndowooza ekyo kiboozibozi kya politicians kibagezaako okutambuza okufuna. Anti amaanyi mugataddemu nnyo kati. Kati abantu kye balaba amaanyi mugataddewo nnyo kati mulinga abaatya. Tewali kutya. Temwatyamu yadde. Tewali. Kubanga kati lwaki gavumenti etya abantu baayo? Lwaki? Anti abantu baayo kasita batandika okujja ate beegeze mu kifo ky'omukulu. Awo fiya wejjira. Tewali. Kati awo ne mulyoka mulaba nti ghetto mulina ogifaako kyova mbuggwe n'omukulu mutaddeyo amaanyi mangi temwagalayo fiya ndala evaayo sayidi eyo. Kati nze ngenda kukubuuza ekibuuzo kiri kimu. Kati olowooza singa pulezidenti tagenda ku baana abo n'abakwatako n'abayamba ani yandibayambye? Bobi Wine yali abayamba. Oleese ekibuuzo kirungi. Yali abayamba. Bobi Wine yali mu ghetto si ekyo? Yes. Nyagala ompeerezeeyo oba ompe ondage ekituufu bwe yali mu ghetto n'avaayo olunaku yali agenzeeyo n'ajjukira n'agendayo nti ghetto zino zinakuliramu kantandike kasako oba ekibiina nkiteekemu akatono nnyo miliyoni emu bw'onaavaayo n'okindeetera nja kumanya nti Mejo yagamba nti Bobi Wine talinayo yadde kasako ekamoja. Nze nkubuuziza nyagala oba okirina nti waliwo sako. Bobi Wine yava mu ghettos n'afuuka w'amaanyi nga wali w'amaanyi kati presidential candidate yasooka emyaka 5 egyaweddeko bwe yavaayo still ghettos zamuwagira. Kati bw'aba yatandikayo sako eziyamba bano abaana neziyambako omuntu yenna mu ghetto gye yava gy'ogamba nti asobola kuba w'amaanyi ng'ali w'amaanyi ginoonyo ojja kugitubuulira. So kati yagaga nti Bobi Wine yasuula mwe ne mulonda. Ebyo ndowooza ekyo kigambo kyo kubanga kati mu kulaba kwange y'okusuula yasuula kubanga singa mwe mwabasanga bayala ate abaana ba ghetto mwabasanga bayala
mwabasanga beetaavu services zammwe bazaaniriza sikugamba nti tulina okukyogerako naye ndowooza buli omu akimanyi nti embeera gye twasangawo yali mbi nnyo. So mwakola mulimu gwammwe nga gavumenti kubanga ogwo mulimu gwammwe automatically naawe gubeera mulimu gwa gavumenti gwe yakola ate gweri mu kukola ate pulezidenti w'eggwanga kimukakaatikako nga ye okulaba nti ffena bannayuganda nga bwatugezako okutukulaakulanya ate si n'abaana ba ghetto nabo bakola ki nabo abakwateko kati bakitegeera aba ghetto nnyo nobwogendayo ndowooza bwoba etambatambulamu eyo n'obabuuza nti omusaba kitegeeza ki bajja kukubuulira. Omusaba njayitawo nga bavuuzi nti omusaba kitegeeza ki kasita tompaayo yinza okwogera akagambo omusaba nga kankuba bukuba sijja kukuwaayo. Okay, so mu ghetto structure mwoli mulina mufa kuba vubuka omanyi omuntu bwawulira ghetto olumu oba olowooza nti waliyo abavubuka basibye enviiri abavubuka buli kimu kitambulira mu basajja balenzi muyina we muyambira abakyala? Yes, ghettos zibeeramu abakyala zibeeramu abavubuka ate zirimu n'abaana. Yes, abo abantu bonna babeera n'ebizibu byebimu kozi ate ebisingayo byonna abakyala babeera na bingi kubanga bamaama be batuzaala be balina abaana n'oluusi basingo maather bangi mu ghetto ne bamalaaya nabo bangi so olaba nti ebizibu bingi ate bikwata nnyo ku bamaama so ghetto structures tezaawula bakyala n'abavubuka bonna babeera mu ghettos balina okuba nga baganyirwamu. So kati gwe ng'omuntu ali mu ghetto waliwo abakyala bemmanyi awo e Katwe oba kati abo babeera mu division ki naye awo e Katwe tebayina sanitary pads nti bali olabira ddala nga bakyali mu central naye okuba bepaddingisa omusenyu like that is sand. Simanyi oba o ghetto structure etuuka ate nga nabo bali mu ghetto like simanyi oba ghetto structure yetuukayo abo neemanyi obuzibu bwabwe simanyi oba ku ghetto structure management kuliko abatuulako ng'abakyala nga balina okuyambako abakyala abo abali mu ghetto kuba kiyinza omubeerera ekizibu okujja ewa kikugambe naye singa kubeerako omukyala atuula ku kakiiko nga basobola buli ebizibu bye n'abibatuusaako mmwe. Ekirungi kiri nti mu ghettos kati omukulembeze w'eggwanga yakwata programs 2. Programu yasooka yali ya skilling. Okay. Kati programu ya skilling ekutte nnyo eyambye nnyo abaana abo abakyala abawala n'abalenzi bwe babala kati example nga ensonga y'abakyala bagenda nnyo mu skilling babasomesa ebiwalaani ebyenviiri plumbing kati biyambye nnyo abaana ba ghetto. Tebasasula babaliisa babanywesa ate basomera bwereere ate bwe bamala kufuna skills kati abataleddeko sako mu skilling centers ezo bajja ne beewolayo ssente ne batandika okukola kibaagala. N'olwekyo kati mbasuubiza nti oba mbasaba nti omwana yenna oba omuwala gurupu y'abaana abakyala abawala balina okugenda mu skilling center mu sako eyo bafune ssente batandike kukola sanitary pads ezibakozesa reusable. Kigenda kuyamba nnyo ensonga z'abakyala mu ghettos. Ate kati mu ghetto structure bano abakyala ababadde baagala nnyo okukolamu waliwo obukiiko ate weebali. For example waliwo eno Makindye e Katwe waliwo omukyala yali malaaya nga ebintu tubigenda bamwita Fat M. Kati Fat M yagenda nayola ssente mu sako eya Makindye West. Kati eyo ghetto sako yamuwa ssente kubanga kati ye yali abeera awo mu Katwe mwabeera
mwakolera emirimu gye kati n'atandika ka restaurant kati Fat M akola ssente kubanga yatusinga ino okutunda emmere awo bw'oba oyagala ogendayo omulabe kubanga ababeerawo ye ajja kujuliza kulagina ngeri kati yakafuna essente emirundi 3 mu Sacco eza ghetto. So skilling zino teziriiko bukwakkulizo omwana agenda ebugenzi nagaa kati njaga atandika kusoma tebayina nti ate kuba kyemmanyi tebayina nti ate bagenda mugamba aleeta ebbaluwa ya kino leeta ebbaluwa ya kiri oba nabyo mu ebiri nga protocol skilling centers ezamuzeeyi kasita gwe oba ova mu katwe ofuna ebbaluwa ya chairman akugamba nti ono mwana waffe wa wano gyotwala ku skilling center ne bakuwererako bakuteeka ku list n'otandika okusoma bw'omala okusoma nga ngenda mu Sacco kitegeeza waliwo Sacco obeera kulufayinga okwewola ssente zonaatandikirwako mulimu magoba tewali essente za Sacco amagoba ga 6% omwaka Sacco za muzeeyi zonna zateereddeko abaana baavu nti ojja kwewola $50,000 ekitegeeza omwaka mulamba ojja kuzaayo emitwalo ng'ebiri ssente z'osobolako kati bw'obeera mukozi ezo ssente nzizaayo buli mwaka gyemba nga nkola ate singa nzitwala ne bifa nga bw'omanyi ebya bizinesi bw'obitwala ne bifa nzikirizibwa ozikiriza n'ogenda n'obuulira kubanga of course kyova olaba nti olina okubeera mu kitundu kibaba nga kumanyi ajja ti ssente ze yazitwala ebintu bye baabibba kati Sacco nekuyamba nekuzaamu omulundi omulala ziri ne bazinsonyiwa amagoba n'amagoba byonna ziba zigenze that's good ekyo kizaamuuko kumaanyi kuba mbadde mmanyi ati we bifa tebaddamu kukuyamba omanyi kyendabye Hajjati kintu kirungi nnyo bw'otegeera bw'obeera kumpi n'abo abalina obwetaavu n'obasomesa kiki ekibakwatako nabo ne balaba nti bw'ogezaako okunoonya oba okukola ojja kufunamu okusinga okubabeera wala n'okola byeteetaagisa. So mu ghetto abaana bano basoma? Okusoma abamu basoma abamu tebasoma kubanga kati ekizibu oba challenge ekyali mu ghetto amasomero tegaliyo. Lwaki? Tulina okubeera n'amasomero gonna. Government n'atuuka ku level y'okugamba nti eteeke amasomero mu ghettos. Katugambe nti katogere ku abaana ba ghetto bandibadde bagenda mu UPE schools. Yes. Nina okubanga gye basomera. Naye kati ogenda kwetegereza ekiyambye nnyo abaana ba ghetto ye skilling centers. Ate kyensaba nsinga omukulembeze w'eggwanga zino UPE schools zonna n'aziremerako ne zifuuka ez'okusomera bwereere zonna nga tewali na mutwalo zijja kuyamba nnyo abaana ba ghetto abo. Nja ku example nga essomero lya Summit View Kololo liyambye nnyo abaana ba Kamwokya basomerayo bwereere liri mu barracks naye bya KCCA so batambula ne bava Kamwokya ne bajja basomera awo. Ojja kusanga n'abayikyubuli baagala kuvaayo bajja ne bavaayo ne basomera wa kitegeeza okusoma baagala nnyo okusoma. Ate si kugamba bonna tebasomye n'abangi basomye mugetooza abantu bangi basomye naye baagala empowerment oba okubeera n'ekintu ekibagattawo. So tulaba abaana nga sinaba kubuuza kibuuzo ky'abaana bawala bafuna mbuto nga bakyali bato. Abaana bano ababeera ku streets bagenda mu kategori yammwe eya ghetto structure. Bano ababeera ku makubo ne basabiriza abo ba KCCA si bammwe si baffe. So kubanga kati naye era nabo basula mu bootwala basulayo naye kati obuzibu obwaliwo ate bwebagezaako okugonjoola nti abaana abo ojja kusanga mmwe mubaleeta sigamba gwe osobola okutugatta Bannayuganda ojja kusanga kati abamu bava Karamojja Arua ne babateeka ku street. Mwatandise kati mulimu nno n'abava Masaka wa. Now
n'oluusi abantu bagamba kati wali otwala abaana ku street ojja kukola ssente ng'ebyo naye bwojjukira bonoona obulamu bw'abaana kati awo wetusabira nti KCC ekirungi eri mu kyandolinga nti ebajjako ne batwala mu centers ezizimbiddwa gavumenti eziriwo ezo senta tezigwa mu kategori yeera tebagwa kuleetera eri mu ghetto ate nedda kubanga even eri ghettos endala z'abantu bakulu bano abavubuka bakulu kati bano abaana bo bato nnyo tebagwayo mu kategori yo kati kitegeeza sayidi yeeno yewava ate abatubba sayidi yange baluwa abatubbako obusimu mu mmotoka waliwo abaana babbira mu myala balinga ayambuka awo nga kwa Arena Mall ne bakkirira mu mwalo ogwo ogwawo kati abo bonna babo kati kankutwaleko katono emabega bwe twayingira mu ghettos emyaka 4 gituyiseemu nzijukira wano mwali mutakyavuga ng'ebirabuli biri wansi toyinza muno yagamba simu bajja gitwala nyola ennyo ddala kati twasanga nti ghetto zalina ebizibu bingi ababbi mwe bali abaana ba ghetto nga bafa nga n'obumenyi bw'amateeka nga buyitirivu nga balinamu n'ebibinja ebikambwe nga waliwo n'abantu abamanyi nti gundi akulira gundi kati ebyo byonna in short byaweddewo kati tuli ku mulamu ogw'okugamba ani kola ki kati nabo abaana bageto bayingidde mu competition yakukola n'okufuna nabo balabye nti gavumenti kati ebajjukidde programs zitandise kuyingira mu ghettos tugenda kwekulakulanya kati n'okubasomesa mindset nti kubanga kati omulamu yagagawala tewali omufu yali aguvuddeyo nakoleza kati gwe omwana wa ghetto bw'ogenda kubba ne bakutirayo kyobadde ogenda kubeera enkya mu maaso tojja kukifuuka kati twagezaako okubasomesa ntubagamba kati lwaki temufuuka balamu ebirungi ne mujja nga mubiraba twasanga nti osobola kuvaawo gurupu ezimu nga abantu bangi babakozesa abaana 15 baali bafa buli lunaku mu ghetto nga bafa ki omu anyankudde akasimu nga bw'oyogedde ne bamukoona ng'adduka emisinde n'agwa mu mmotoka n'afa omulala bamuhayalinze n'agenda egindi n'afiirayo abalala baali bagenda nti bagenze kumenya ennyumba yo n'omusalako omutwe ng'ali mu kubba kubanga bw'oba ogenda kulumba omuntu mu nnyumba yo oluusi osanga ng'akwetegekedde n'olwekyo ne tugamba kati tukendezeza tutya okufa kw'abaana mu ghetto tusooka kubasomesa bw'omala kubasomesa ate n'ogezaako okubalaga empowerment kiki ekitegeeza okubeera omulamu bw'ofuna ssente n'ozikozesa n'ozigyamu endala omukulembeze w'eggwanga n'abateerako SACCOs kati bw'ogenda mu ghettos ezo n'obabuuza kati abantu bafuna account numbers abaana ba ghetto asogenda mu banka nagula account bamubasanga gye bali ne bamuwa account sente ziva ku SACCO ne zigenda ku ki esente bw'aba azijja mu SACCO alina kugenda mu banka bagendayo freely ne babakolako bulungi kubanga kati akatengo kaweddemu mwasooka bamalamu katengo twasooka kubasomesa ne mbalaga nti wasaanidde kubanga kati ate kati mpulira omuli enkulaakulana tesobola kutwalira bulo tesobola kumuvinga buli omu omulundi gumu naffe ffekka olaba omukulembeze w'eggwanga agezaako bulunaku okutukyusa naye bye yatugamba tetubikola naye enkomekeza n'afuna abaafunyeemu n'abalala ne basomesa abalala kati kyekirimu mu ghetto kati kyoba olaba nti tusuubira nti kati kino ekisanja omukulembeze w'eggwanga agenda kutukyusiza buli kimu kyonna so nga maama ndaba abaana abato n'omusanga myaka 13 12 ng'asitudde olubuto
nga nomulabira ddala n'ekyokulya tayina. So ennamba y'abaana mu geta abafuna embuto nga bato eri waggulu. Muyina wo embeera yonna yonna oba ekyokukola kyonna okulaba nga mukikendeezaako? Ndowooza ku nsonga y'abaana abo abawala ekituufu kiri nti olina okwempawalinga maama ne taata. Maama ne taata bwe balina akasente ndowooza ensonga y'abaana okugenda kuvaayo ne bagenda mu basajja oba ne bagenda muba mugikendeezezaako kubanga aba takyalina talina kyalulunkanira. Yes. Kati kyova olaba nti essira lulina okuliteeka ku bazadde okwekulakulanya okusoma ne bafuna kyakukola okufuna bu bizinesi ne balyoka ne balabirira abaana baabwe. Ndowooza kijja kukendeeza ku muwendo gw'abawala abazaala nga bato. So abaana abo abazadde bo mugezezaako ba empowering okulaba nti nabo batuula n'abaana baabwe. Yes. Kubanga kati omuzadde bw'aba alina kyali mu kukola n'omusomesa ye ajja kusomesa mwana we. Nsobola otasomesa mwana wange. Yes. Naye bw'onsomesa nsomesa mwana wange. Osobola butamusomesa mwana wange nze mwesomesezza. Kati bw'osomesa nze nange ntwala buvunaanyizibwa bwakukwata ku mwana wange. So kitegeeza ku ttiimu yammwe nti mpulirako basajja bokka, sinawulirako mukyala bakazi gwe bayinza kuddukira. N'adduka emisinde n'agamba adduka wa Major Emma. Owulira kati owulira amannya abiri Jeno ne Major. Naye ttiimu y'abantu bangi. Okay, kuliko n'abakyala. Abakyala bangi n'abasajja balala bangi. So nga tugenda okumaliriza embeera yabadde ya londa akalulu ddeeka. Leero tetugenda kubeerawo mubale. Akalulu ebintu by'obululu ndowooza byabakama yakulira ki? So byabakama baba bakulira obululu yakabala yakalangirira nejakabalira sibeerayo nejakalangirira sibeerayo. Kitegeeza omuntu nsobola okumala olonda n'enninda mpaka emunaabalira. Kati ekyokulinda kiri bwe kiti. Ekisooka kya byonna nze nkubira omulanga abavubuka nti abavubuka kimulina okutegeera nti lino eggwanga lyaffe bw'olonda kaluluko kaba kagenze mu bokisi. Yes. Kati bw'oyokungaanyaawo muwera bangi ekiddamu fujjo ekiddako oba osikiriza mukuumaddembe kukuba emiko ate ekiddako ofudde n'oluusi bw'ofiiraawo ani afiirwa? Famire yo. Lwaki oteeka obulamu bwawo ate ng'osobola kubutereeza n'ofuna ekyoyagadde? Kubanga kati nze naawe tewali presidential candidate. Omulimu gwaffe gwakuba ki? Kw'omuntu wetwagala. Kati lwaki nze mbeera awo nenkola efujjo n'omulala n'akola endala ekiddamu n'enduuzinga obulamu bwange ate maama ne taata be bafiirwa? Naye akuwagga kugamba nti sigala awo kikubira eddala taliiwo. Ekisinga obubi. N'oluusi olina omwana olina abaana kati famire ye anaagifaako. Mmwe ani? Gavumenti atya? Kubanga nze bakugambye waliwo omuliro n'ova wano n'oteekayo ekigere. Kati oyagala nze nkutwale mu ddwaliro kubanga nakugambye tulinnya ku muliro. Anti ffe tulina emputtu. Anti emputu waliwo emputu we zikoma. Bw'ongamba ssebo tolinnya ku mmeeza eno egenda kumenyeka. Nengirinnyako nengimenya. Bw'ongirinnyako nengimenya. Kati ntandika kugamba nsonyiwa. Ntandiko nze ndabye ng'engumo. Kati n'oluusi bagamba sasula emmeeza y'abandi. Ate sente nzijjiwa egisasula emmeeza. Nga ne sente tolina. Kati kyova olaba kati lwaki oyagala kuntwala erizira ate ggwe osigale mu goloofa yo ng'otudde. Bino ebintu byakutegeera nti buli omu alina obulamu nga after akalulu kawedde.
sibya kugamba tulina okufiira wano kubanga kati akalulu kagwa ennaku z'omwezi 15 yes naye obulamu bwaffe bugenda kusigala nga bukola ki nga bugenda mu maaso lwaki gw'olwana ne taatawo mm. ne twerumaaluma nze naawe sister ne brother ate kyali abuuza munne olw'akalulu akaggwa mu nnaku gundi n'ayingira mu palamenti n'atandika kusiba ttaayi ng'abuuza NUP abuuza wa NRM gw'oli awo eri n'oluusi waataddeyo kati maama ofiira ki kati Majago teagendako mu Uganda mpya naye Uganda enkadiyeerwa anti kati mbadde nanja anti bw'ogamba empya kati agendako mu mpya anti mbuuza nkadde yeeno ati omanyi waliwo akugamba enkadde bw'ogamba nti enkadde yeeno empya yeegenda kubeerawo egenda kufaanana ki kubanga kati nze waliwo ebyenjagala onyonywereko bulungi nze bwe oyagala nkufollowing olina okumpa ekituufu okay ongamba nti enkadde yeeno empya yeegenda kubanga eva mu ggulu oba yeeno era yeemu naye tuyegenda kuba mpya anti etya ng'ate okyali mmeeja olwo nyinza okuba nze mmeeja kati olaba kati waliwo omanyi okubuuka kitegeeza ki jump naye mu njogera y'oluyaayi bw'oba ogezaako okundimba nenkutegeera oba obuuse kati ombuuse kati twababuuse oba nkubuuse kubanga kati bw'ongamba nti ogenda kunteeka mu Uganda empya nenkubuuza egenda evaawa n'ongamba yeeno kati ate awo mba sibitegeera ndina okugamba waaye kansigale mu nkadde yange olweyo olukadde lwerumanyi obusonda kubanga kati tosobola kunvuga ng'ontwala mu koona nga wali accident sooka ontereeze ndaga kiki ekyoyina kyosobola kubanga kati mwatugamba empya emyaka 5 eweddeko twasooka ntubagamba ekintu kyaffe era ne mutikiremesa twabagamba tajja layira ne mulayira ne tubagamba tajja kufuga tajja mufuga naye tetwakyagala musobola okukirowoozaako muno mutuleke temulayira mu mpya ebeere empya kuba we beefuuse empya kati omanyi kati awo geto nze mbanjirimu ate ekimanyi omanyi ekyo ekyenjagalako nnyo abagamba Uganda is bleeding yes naye babeera ku floor parliament nga boogera oluzungu kiki anti baba batuusaayo ensonga zaffe naye ate bw'ogenda wansi kubuuza twali yali agenzeeyo babeerawo tebagendayo wansi nze nkubuuziza naawe kati kyolina okukola genda okkirire wansi eri gye baakajja bwe bamala kufuna essuuta empya n'emmotoka empya tebaddangayo kati mukama wange mbadde nkubuuza ani alimba munne kakati Meja agenda kubayita agenda kubakunga mugende mulonde ng'ennaku z'omwezi 15 kuba ebibuuzo ate kati alinga nga ye host sikitegedde because kati Meja atandise okunsoyasoya ebibuuzo nze singirangako palamenti tubatuma ne batwefuulira naye tubalaba era abatwefuulira tetugenda bazzaayo tugenda londa balala so 15 buli omu yimuka n'ennangamuntu yo genda olonde oddeeka si kyekyo si bwe kiri bwekyo bwe kiri kulonda kuddaka nange mbakuukira mbagamba nti kati ffena tuli wana Uganda abavubuka mwenna ennaku z'omwezi 15
mugende okuba akalulu ate mugende waka kubanga kati naboolonda n'olinda kyekimu kubanga kati sigwogendayo ng'omaze kulonda vaawo ebiddamu ebyakavuyo tobibeeramu kubanga obulamu bubwo obulamu bwange nze nsalayo kubuwaayo ate nze nsalawo okukola ki kubanga kati bw'onaafiira mu kavuyo ng'ofunye akisidenti nga bakukubidde awo nga mulwanidde awo tekigaana oli kugenda mu palamenti nedda n'olwekyo mbakuutira nti mwewale ebintu byonna ebimenya amateeka tugende tukuba akalulu bw'onaalaba omuntu agezaako okuteeka mu bintu ebitakwatagana mugambye nti buli omu alina obulamu bwe ffenna tuli bannayuganda ate ffenna twagala kulaba kiki ekigenda maaso enkya. So ennaku z'omwezi 15 genda olonde oddeeka. Shamim Manjali erinnya lyange, njagala kwebaza Meeja neyanziza okukkiriza nkukyazeeko. Ntumiddeko ku baana ba ghetto yonna gye muli ne Jeno Ddamulira omundabire omugambe mutumidde bu interview bwaffe obulaba bukunyumira nnyo ye big fan awo n'oluusi bwe mba njagala kusekako ndaba ababuleeta wagamba so obeereyo n'oseka tukumalako ebizibu nnyo naye totujjanga n'otatuyita yadduganda ng'awo nga gwe ne Kasuku mwagala kudduka ku poliisi nga mulabye poliisi wano we yajja Kasuku nadduka nali simanyi nti Kasuku mutiitiizi oyo nze mukuuma so Meeja obeereyo n'oseka naye yadde tukubirako otugambe nti baneemunse samba kanyi mujjemba jjemu tukube ku luseke olumanyi olumanyi naye kati oba nze nkuba luseke kubanga kati ndabo ate ntya tokikola kuba ate enteekateeka zange zonna ziri mu nsawo yo bannange musiibe bulungi mweraba bwe ntyo nno nabaga asiri wa muzannyo kati Meeja mumaze ja mukama we ampeeyo akantu President Museveni yagala ampeeyo ka interview so bye bye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.